Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero senaamu abaana abawala abakyala njagadde mbawe ku ddagala. Eddagala lino ligenda kuba libayamba naddala mmwe bannabukalu. Ng'oli nabukalu ng'ensonga eyo ey'amazzi ekusumbuwa, naddala amazzi ago agaseerera oba agaseereza ensonga ezo ne zibeera nga zijja bbanguya ne mubeera nga mujja kunyumirwa olw'ensonga nti gano amazzi agaseerera ge gabeera amalungi, ge gabeera ag'omugaso nga tonnanoonya gano gasammuka. Sooka onoonye gano amazzi agaseerera obeere nga tojja kukala n'omulundi n'ogumu. N'olwekyo njagadde mbeere nga mbawa ku ddagala gwatawanyizibwa ensonga ezo ku nsonga ezo ez'amazzi naddala gaakaseerera aganyumisa omuzannyo. Njagala ofune eddagala lino, nkusaba ofune ekifabakazi. Ekifabakazi osobola okufuna ebibajjo tewali buzibu. Funa ebibajjo by'ekifabakazi biteeke mu ssefuliya, ofune ebibajjo by'ekkajjo ly'enjovu. Ebibajjo by'ekkajjo ly'enjovu nabyo biteeke bulungi awo mu kassefuliya. Funa ekibwankulatta, ekibwankulatta ekyo kifune nga kiwerako nakyo, kitereeze bulungi okyekebejje ku bikoola ebyo, nakyo kiteeke mu ssefuliya omwo mw'otadde eddagala lyo erisoose. Kati osobola n'okufunayoko ku okula n'ofunayo kamu bwe kati kaba kamala wano kitugenda okukola wano. Kati eddagala lino osobola okusooka n'olikubakuba eryo ery'ebibajjo ne ligonda bulungi, teeka mu ssefuliya omwo, teekamu amazzi, beera ng'oteeka ku kyoto eddagala eryo lifumbe lijje bulungi. Kati okula, funayo ka okula kamu kasaleesala obutuntundu nako kasuulemu mu ddagala eryo ly'oli mu kutokosa. Eddagala lino we liba liyidde lijje ku kyoto liteeke wansi. Nkusaba otandika oddinywa naye linywe nga lirimu ekibuguumirize. Kijja kuba kirungi nnyo linywe nga lirimu ekibuguumirize. Ggwe omukyala atawanyizibwa ensonga eyo ng'oli nabukalu, ogenda kubeera ng'ofuna ku nkyukakyuka ku nsonga eyo ey'amazzi naddala agaseereza oba aganyumisa omuzannyo ogwo. Eddagala lino ennywa gy'olina oddinywamu osobola okunywako ekikopo kimu olunaku, n'omanya nti ku makya nga maze okulya ekyenkya kanyweyo ekitundu ky'ekikopo, ne wano ng'ogenda kwebaka ng'omaze okulya ekyeggulo n'onywayo ekitundu ky'ekikopo. Kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Kwegamba okutwaliza ewamu olunaku nnywa ekikopo kimu naye nga onywa kitundutundu, kijja kuba kikuyambako okubeera ng'ofuna enkyukakyuka mu mubiri gwo. Naddala ggwe atawaanyizibwa ekizibu ekyo ng'oli nabukalu nga tolina mazzi ng'okala buli kaseera, tunuulira nnyo eddagala eryo, beera ng'olinywako nga bwe nkunnyonnyodde bw'oba olifumba. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777843401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.